Bikola by'Abatume essula ya 27 njagala okwogera ku maanyi agatasibibwa. Amaanyi agatakola gatya? Amaanyi agatasibibwa gotasobola kuteeka mu kkomera. Amaanyi gotasobola kuteekako mpingo. Ago geweetaaga mu linnya erya Yesu. Amaanyi agatayavuwala. Amaanyi agatalwala. Amaanyi omuntu yenna gatasobola kunyakulako gengenda okwogerako. Njagala ojjukire ndi mu nsi muno mulimu amaanyi ga bika bingi nnyo. Abantu ab'enjawulo balina amaanyi ag'enjawulo mwe boogerera. Era olunaku lumu Abatume babakwata ne babateeka mu kkooti ne bababuuza ekibuuzo nga kigamba nti maanyi ki era linnya ki eribakoza bino bye mukola. Ayali akibabuuza tolowooza nti yali stupid. Yali ali aware ku question ye. He had a point. Kubanga abantu ab'enjawulo bakola bye bakola nga basinzira mu maanyi ag'enjawulo. Waliwo amaanyi ge bayita physical power, waliwo ge bayita military power, waliwo ge bayita economical power, waliwo political power, and so many other powers, so many other types of powers. Abantu mbakolera bakola. Kyova olaba sometimes botabeera mwegendereza kizibu nnyo okutegeera abantu amaanyi mwe bakolera. Ndoza kansooka njogere ku maanyi n'oluvannyuma ngende ku kino kye ngendako. Oluusi botabeera mwegendereza nnyo ennaku zino kizibu nnyo n'okutegeera maanyi ki omuntu mwakoledde kyakola oba maanyi ki mwakolera byakola. Naddala ku mulembe guno ekkanisa eri so confused nti tekyalina na busobozi buyawula maanyi ki gundi mwakolera byakola. Era ennaku zino bw'owuliriza abantu nga banyumya amaanyi nga bagawaana wangi nga balina gwe bagalabyeko owuliriza bwoti n'olemererwa n'okutegeera omuntu kyayogerako. Ogenda okulya ng'olyaga nti ayi ogamba nti ogamba pasita gundi ayi omusajja w'amaanyi. Oli omusajja w'amaanyi n'omubuuza wagalabidde ku ki? Naga nti gw'omanye emmotoka gy'avuga. Gw'omanye emmotoka gy'avuga. Olowooza ali ku buno obumotoka. Nomugamba wagalabidde mu mmotoka mwe gabadde ate kaakati. Ago nago maanyi gamba niba nti ennaku ezo nago maanyi ago. Okitegeera? W'amaanyi nti wagalabidde ku ki? Akyava ku nnyonyi. Ennyonyi yazifuula takisi. W'amaanyi gamba kati ago nago gaafuuka maanyi. Gumanye suuti z'ayambala, omanye suuti z'abeeramu. Yaleese ekyuma. Bannange olaba ekyuma kiri. Olaba Katonda yennyini ng'atambula. Katonda wange. Ekyuma ekyo n'ewumoja ekirina. Kati olwo nannyini kyo olwo ali so anointed. Emmotoka eyo gy'owaana mu kibuga twandibwamu n'omugagga agirina. Olwo tukitwale ndi ali so anointed kubanga gwe amaanyi wagalabidde mu mmotoka. Ennaku zino n'ekkanisa eri confused ku kikwatagana n'amaanyi. Abantu ko bapimira kati amafuta, minzaani ko bapimira, gauge ko bapimira ku material things. More materials, more anointed. Wanji? More property, more anointed. That's the confusion yet you know olwaleero. Gamba neighbor ndi kyetwetaaga tuddemu tukikebere bulungi. Bikola by'Abatume kye kitabo mwe ngenda okwogerera olwaleero. Kye kitabo mwe tulaba Abatume nga bademonstratinga amaanyi aga Katonda. Bajjira ku bigere nga tebalina mu palado, tebalina mu hama, tebalina mu benzi. Ate ekyewuunyisa kye kino ne ssente baali tebalina naye nga amaanyi bagalina. Era omusajja n'abasaba n'anyenya bw'ati omukono nga ni mumpe ku ssente. Ne bamugamba you are so mistaken. Bw'oyogera nabo ssente situyina naye tulina ekisinga ssente.
boyogera nabo sente tetulina bwe bazoyagala ozisabye bakyamu kubanga ffe ne muzakyogamo tetwalyako n'olwekyo totubalira nnyo sente kubanga tetuza akisesinga nnyo bwe babazigabana tetubaayo naye bwe oyagala maanyi go tugalina siwulire bwongambye nti amiina bamugaba bweyagala maanyi go tukola tya tugalina era ffe agaffe ge tulina bw'ogafuna tewetaaga nakuddamu kusabiriza ekibale kikutuuza wano kusabiriza kubanga oli mulema wagongobala kyekikeeza wano nonyenya omukono ofune sente ffe kyetugenda okuwa kisinga sente lwaki kubanga kigenda kukusitulawo wano ogenda okukola emirimu gyo nga tokyetaaga kusabiriza nga biyita byakusaaga ne bamugamba mu linnya lya Yesu Kristo goloka otambule agenda okuwulira nga obugulu buyingiramu amaanyi agenda okuwulira nga buyimirira nga bamugamba tandika okutambula ku mulundi ogusookedde ddala n'atambula naye nga abamutambuza tebazze na pulado bali ku bigere kati abamu ku mmwe ennaku zino mugwa naye ku mabanja ababulizi b'ennaku zino ogwa ku mabanja ogende weekoppa emmotoka kubanga bakugamba nti bw'otajjira mu mmotoka tobeera na maanyi bagamba bw'otaba na mmotoka toba na mafuta bulungi mbwe abantu tebakulabawo mbwe tebakuyita mbwe tebakuteeka bulungi ku bipande kati n'otuuka ogenda ku kipande ne bakuteeka ku kipande ng'ekikuteeseza ku kipande si lwakuba oyina amaanyi wabula lwakuba oyina pulado gamba neiba ndi wasiibye otya eyo mukama yeebazibwe era ne bagali ayina amaanyi ennaku zino walabye emmotoka mwe yajjidde ayayaya omusajja w'amaanyi gamba ndi aga pulado ekuba nago maanyi waliyo economical power political power naye esobola okufuula ayogera mu nsi naye limited waliyo military power physical power eyo esitula nsawo za lumonde tegoba muzimu physical power oba ositula buzitooti situla lumonde n'omukuba wali pa naga ndi katonda wange omwana alina amaanyi naye ng'omuzimu wangi gusobola okubba ekigo to ne gukuteeka wali kati bassebo ne bannyabo newankubadde nga waliwo amaanyi ago gonna agoogeddwako nze mmanyiyo amaanyi agasinga amaanyi amalala gonna ge maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu gamba nti amiina era ago nkimanyi nti tegalwala tegaggwaawo tebagakugjaako tewali agakwambula tewali aga nti nkugobye simanyi owulira kujo nga gwe weegobye tewali aga nti nkugobye tewali aga nnaga kugjeeko nannyini gagaba tadimotinga era tagenda kudimotinga ago ge weetaaga era ge ŋŋenda okukulangirirako olwaleero mu linnya lya Yesu kubanga ago bwe gatuuka gasirisa amaanyi amalala gonna nze ago ge njagala towulire kyenjogedde nze ago ge maanyi ge njagala kubanga ate agagaba ye mukulu okusinga bonna era nze oyo bw'amala okugampa saagalayo mulala mpa saagala mulala totegedde kyenjogedde kabaka bw'amala okuwa obuyinza wangi teweetaaga tali kabaka akuganda ate nange nkuwadde katonda bw'amala okukusimbawo buli lwogende w'omuntu ate yaba akusimba oba weefudde wa layisi nnyo oba wa layisi kitegeeza kiri kye wasooka okufuna tokitegeera nkubuulira ayasimba obulokole e Uganda nkubuulira ayasimba obulokole e Uganda bamuyita Katonda ayasimba obulokole e Uganda bamuyita ani Katonda bakabaka bajja kubaawo abafuzi bajja kubaawo bapulezidenti bajja kubaawo waliwo abaali babaddewo abazungu baali wano naye ayasimba ekkanisa okusinziira ku bayibuli bamuyitaani Katonda ye yagamba atya nti laba ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno n'amaanyi agaawa ag'emagombe tegali ginyeenya gambako nti amiina kati ate nze sina bwe nfuuka wa layisi okuganda ate Kabanda yantaddewo
kuba Kabanda bwakuteekawo ate alina n'obuyinza obugoba lwanagoloka nga anyiiza jagani yani nze nakuteekawo n'okugoba nkukoze ntya nkugobye abategedde mweka muŋambeko nti amen. Bikola by'Abatume essula ya 27 olunyiri lugenda kubeera lwa 14 lwogera luti naye oluvannyuma lw'ebiro si bingi omuyaga oguli mu kibuyaga ogwavaayo oguyitibwa ewulakulo ne gukunta ekyombo bwe kyakwatibwa ne kitayinza na kwolekera muyaga ne tukireka ne kitwalibwa omuyaga ole 16 ne twena mu mabbali g'akazinga akayitibwa Kawuda ne tutegana okukwata ekyombo bwe baamala okukirinyisa ne baddira emiguwa egy'okunyweza ekyombo ne bakisiba wansi bwe baatya okusuulibwa mu suluuti ne bassa ebyali waggulu ne batwalibwa omuyaga bwe twategana ennyo n'omuyaga ku lunaku olwokubiri ne basikulula ebintu era ku lwokusatu ne basuula n'emikono gyabwe ebitwala ekyombo kitalo era enjuba newankubadde munyenye mu nnaku ennyingi nga tebyaka era n'omuyaga si mutono ogwatukwata oluvannyuma essuubi lyonna ery'okulokoka ne lituggwamu olw'abirimu enjala bwe yali ennyingi awo Pawulo n'alyoka ayimirira wakati waabwe n'abagamba nti bannange kyabagwanira abasajja mmwe okumpulira obutava mu Kuleete obutalaba kwonoonekerwa kuno kwonna n'okufiirwa kwe mufiiriddwa era kaakano mbabuulirira okuguma ennyo emyoyo kubanga tewaabe mu mmwe anaafiirwa obulamu n'akatono wabula ekyombo kubanga wendi wayimiriddewo ekiro kino malayika wa Katonda nze owuwe gwempeereza ng'agamba ntotya Pawulo kikugwanira okuyimirira wali Kaisaali era laba Katonda akuwadde bonna abagende wamu naawe kale mugume emyoyo abasajja kubanga nzikiriza Katonda nga kiribanga bwe yaŋŋambye. Mukama yebazibwe. Amina. Bassebo ne bannyabo nyinza obutogera byonna byempulira okwogera olwaleero oba byonna ebyandese wano okwogera olw'obudde naye okuddiramu akatonotono kuwa background ku biki bye tubadde tusoma wano kubanga okusoma kubadde kuwanvu n'ebimu oba oli awo tobisomanga ebimu mbaddemu terminology ezotawuliranga nako kubanga mbaddemu ewulakulo Kawuda simanyi owulira bintu byonna bizibuzibu Kuleete gonna manya gasinganibwa wano naye suluuti mwebaddemu ne suluuti naye mu bufunze luno lwali lugendo lwa Pawulo olutali lwesiimire wabula nga waliwo abalumutaddeko ekisooka mbe naye yali mukwate mu kiseera kino nga musibe bamukwatira Buyudaaya ne bamuvunaana emisango gy'okubuulira enjiri n'okusingira ddala ogibuulira ng'agitabulamu ebigamba nti okukomola n'obutakomola si kantu era ng'ataddemu ebigamba nti amateeka ga Musa agasinga obungi tegakyagasa kasita omuntu alokoka oba Muyudaaya oba munnaggwanga
aba alokose. Bwe baawulira ebyo Abayudaaya naddala ababeeranga mu buwaŋŋanguse oba ababeeranga mu diaspora ebweru wa Buyudaaya ne banyiiga, kubanga ebimu yabibuuliranga mu Buyudaaya ate ebirala nga bw'agenda okukola international missionary trips yabibuulirira. Ne wabaayo abaamaakinga embuuliraayo naddala nga ali mu bitundu ng'ebya Asia, Russia, ne bagamba omusajja oyo abuulira atya nti okukomola n'obutakomola si kintu, ne bw'otakomola nti era oba mulokole. Ne bamwetegekera ne bakola omupango ogumukwata ng'akomyewo e Yerusaalemi. Era kye baakola ne bamukwata kubanga Abayudaaya baali b'amaanyi, wadde baali bafugibwa Abaroma, naye nga mu community zaabwe ez'Ekiyudaaya b'amaanyi mu ngeri yaabwe. Bakuzinduukiriza ne bakwata, ate oluusi ne poliisi nebatunulira butunulizi nga bakutte. Waliyo community ezaakula bwe zityo, nawane e Kampala wenziri. Abagisu nga bakukedde ku makya ng'oli mugisu munnaabwe nga tewasala mbalu, ne bakuzinduukiriza, poliisi egenda okujja nga bakumaze, n'onoonya oluusi ne gy'owaaba nga tolabayoko, naye nga bo bamaze dde okuteralizinga, oli teralized. Kati n'Abayudaaya balina enkiza eyo bwetyo, ng'essaawa ne bakukwata ne bakuwaawanya mu ngeri yaabwe, poliisi y'Abaroma egenda okujja nga bakikutuusizaako dda. Ne Pawulo baamukola mubulizi wa njiri, sajja wa Katonda ajjudde amafuta, ne bamukwata ne baagana omukuba paka okumutta. Poliisi nejja ne mbataasaako ey'Abaroma ne bamutwala ne bamusiba. Abamulumiriza ne beeyongera nga balemeddeko nga bagamba bwe mumuta wagenda kubeerawo collision y'amaanyi, wagenda kubaawo okutabuka wakati waffe nammwe. Endagaano gye twakola nammwe mwe Abaroma okujja otufuga egenda kutabuka. Oyo omusajja ali against our community, our culture and traditions. Gavumenti ng'erina okuwuliriza, ne bakwata Pawulo ne bamuteeka mu kooti ne bamuwozesa emisango ne yijulira nga kooti ya Buyudaaya tegisobola, nga balina omutwala ku edikwota e Roma, kubanga yagabanga obuyinza obwenkomeredde okufuga Buyudaaya yali Roma, Kaisaali Agusito. Eno wabeerangayo bakerode, bagavana, bapiraato, nga bw'ojjukira nawane e Uganda twakirina, nga e Uganda gavana yatufuga, naye ng'afuga gavana ate ali Bungereza, Queen, nga Queen asobola okutowa ode essaawa yonna. Kati nakiri bwe kyali, Buyudaaya lyali ttwale mu kiseera ekyo erya Roma. N'olwekyo emisango bwe gyalema mu kooti ey'omu nsi eyo ne gijulira bagitwale e Roma ewa Kaisaali Agusito awoleze mu kooti enkulu ga nti ngoberera. Pawulo nga bamujja mu kkomera nga bategeka lunaku lwe bagenda okutwala abasibe ab'engeri ng'eyo. Baali bawerawo abalina agasanga agajulidde Kaisaali, chief judge, muntu omukulu asalawo, nga bategeka nga bamuteeka bakola empapula ezimutwala, empapula ezimu exportinga, nga bamuteeka ku mmeeri. Emmeeri yali tetwala basibe bokka, emmeeri yali nsuubuzi ng'erina ebintu ebirala byerina okutwala, emigugu, amatooke oba gaaliyo nago, muceere, endiboota n'ebintu ebirala bingi, nga abapulisoni abatwala abasibe baabwe babawaako ka sekisoni kaabwe we bakuumira abasibe. N'abaana abakuuma ebyobusuubuzi nga nabo bagitikka emmeeri ng'ekaaba. Emmeeri eriko omusibe ow'enjawulo ku basibe abalala. Amina. Nkubuulire mulokole gwe, oyinza okuba omusibe mu kika kyewammwe nga naawe tofuganga mmotoka nga Baganda bwe batavuganga, nga naawe tofumbirwanga nga Baganda bwe batafumbirwanga, nga waliwo engeri y'obusibe, nga waliwo embeera ekufaanaganyaako nga Baganda bo, naye ndi wano okulangirira ti gwe oli musibe wa njawulo mu linnya lya Yesu. Emmeeri yaliko omusibe nga wa njawulo ku basibe abalala. Embeera eyinza okutwala mu ddwaliro, n'abantu ne babuuza nti ate oba oli mulokole walwadde otya? N'abalokole nabo balwala. Mu butuufu ogenda okuzibula bw'otya amaaso
ng'oli mu ddwaliro ng'oliko n'amacupa, ecupa emu ya musaayi endala y'amazzi, ng'olina ne bannansi abakubuuza buli ku makya, kati weewulira otya ng'olina okunyonyola nnansi. Nogamba Yesu, ate kati nze nnyonnyola bannansi natuuse ntya wano? Yesu wabaddewa? Ogenda okusobola otya amaaso ng'oli mu waadi ennene omuli abalwadde abalala, oli akaaba onagira ati oli asesema, onogamba Yesu, kati wano natuuseewo ntya? Ekyo si kye kiraga nti Katonda yakulese. Wandiba omusibe ow'enjawulo mu basibe abalala. Gambako nti amiina. Katonda n'ayagala abalage nti emmeeri kwe muli kuliko omusibe nga wanjawulo kummwe. Anyi musibe naye wanjawulo kummwe. Era ekyo bonomala okitegeera ogenda tandika okutambula nga ne bwobeera mu mbeera efaanani etya osigala oli proud ng'osobola okuyimirira mu basibe n'obaga nti mbadde mbasaba mutegeere ti nze ndi wanjawulo, senkanankana nammwe nandiba omusibe naye ndi musibe ow'enjawulo mu basibe abalala. Ani ali eyagambeko nti amiina? Liba tiriri busa omuyaga ne gutandika. Bayibuli egenda nti nga muyaga munene nga baguyita ewulakulo. Yogera enkiwulire ani? Ewulakulo. Ne gutabuka ne gukuba ekyombo ne kizunga ne gubatwala gye batayagala kilomita mpitirivu obungi, ne gubajjayo ne gubatwala ewalala. Obukugu bwabwe bonna obw'okuvuga ne bubagwako. Nga tokyayawula kapiteeni avuga ekyombo, tokyayawula basibe, tokyayawula basirikale abakuuma abasibe, nga buli omu atandise okwebuuza ku munne. Abasirikale ne batandika okwogera obulungi. Abasirikale batandika okwogera obulungi nga military power erabika eweddewo. Bano bakapiteeni abeetenda okuvuga obukugu bwabwe ne bukomaawo. Naye batuuka ku kisinga ekimu, Pawulo n'aga naye gye tulaga mu maaso walabika wajja kuba wazibu. Okusinziira Mukama kyandaga bwe nteekako gaalubindi ez'omwoyo gye tugenda mu nnaku eziddako wagenda kuba wazibu. Kino kye tulabyeko kimala, mbadde mbasaba tusigale wano. Ne bamugamba wewe mufungo naongea. Mufungo na wewe naongea? Unaongea na nani? Lazima mufungo nawezi kuongea. Nyamaza! Kubanga bamulaba ayambadde uniform ya green nga abasiba abalala bambadde, ne bamuboggolera n'asirika. Naga n'ekyo mbadde mbagamba kibadde kiyamba mmwe, kubanga ekyokubanga nyambadde uniform ey'obusibe tekitegeeza nti mu mwoyo ndi musibe. Bwe mwasiba mubiri guno naye mu mwoyo temwansiba. Mwasiba mubiri naye waliwo amaanyi ge mutaasiba nga gakolera mu nze. Ne bamugamba we don't care, nyamaza. Nasirika ne basimbula ekyombo kyabwe ne bakyongerayo mu nnyanja. Omuyaga ne gugolokoka ne gukuba bali eryato ne balitwala mpaka Suluti eri gy'owulidde, mpaka Kawuda, mpaka Luda, yonna nga bw'owulidde nga yasirise. Andi bamugambye anyamanze, yanyamanziza. Kama ndi amiina. Ekiseera kyatuuka ng'ekintu kyokka ekibataasa kutikkula lyato, naye nga balitikkulira wakati mu nnyanja. Ne bapangulula ebintu byonna ne babisuula nga balaba. Ebintu bye baasuubula eby'ebbeeyi kapito w'abantu ne babisitula nga bwe basuula mu nnyanja kuwonya bulamu. Kubanga tebaawuliriza mubuulizi wa njiri, bo gwe baanyoomi nga bamuyita musibe. Omubuulizi w'enjiri ne bw'aba ayambadde bubi asigala mubuulizi wa njiri. Omusajja wa Katonda ne bw'aba talina mmotoka asigala musajja wa Katonda. Omukazi wa Katonda ne bw'agisewu ebigere ng'atambuza bigere asigala mukazi wa Katonda.
amaanyi ga Katonda tebagapimira ku nyambala, tebagapimira ku saizi ya mmotoka. Amaanyi ga Katonda tebagapimira ku kyalo oli gy'asula. Engeri gy'asula emuyenga alabika wa maanyi nnyo. Bagambye emuyenga tewali bakafiiri. Wangi tewali bagenda mugeena, tewali basamize. Emmotoka gy'otendereza tewali bakafiiri bazivuga. In fact emmotoka esinga okubeeza amaanyi mu kibuga Kampala zivugibwa bakafiiri abatalokokanga nako, kubanga bo kye bakola bali abisiya gaabamu ne bazifuna. Totegedde kyenjogedde. Amaanyi ga Katonda tebagapimira ku material things. Noga nti oyo bw'ayogera mpulira, oyo bw'ayogera siwulira. Singa gundi yakyogedde, ekyo kyayogedde kituufu, naye ekikulu ono akyogedde ngenza mupimapimamu nga talinyangana ku nnyonyi. Kyayogedde kituufu, naye ngenza okubalirira gy'asula nga wazibuzibu. Amaanyi ga Katonda, okubeerawo kwa Katonda, Katonda engeri gy'akozesaamu abantu be tebabipimira ku material things. Bano bagenda okitegeera obudde nga buyise ti akasajja ke baanyoomye kabadde koogera sense. Omuyaga ne gubakuba ne bafiirwa buli kintu. Oyinza okuba nga tewawuliriza bulungi bwe nabadde nga nsoma, naye wano waliwo ennyiriri ezikaabya amaziga ng'olw'18 n'olw'17 bw'olutwaliramu. Bayibuli egamba bwe baamala okulinnyisa ne baddira emiguwa egy'okunyweza ekyombo ne bakisiba wansi, bwe baatya okusuulibwa mu suluti ne bassa ebyali waggulu, gandi babisiza bitandise okukka, ne bassa ebyali waggulu ne batwalibwa omuyaga, babijja waggulu bapanguludde batadde wansi, bali ready okusuula. Olw'18 bwe twategana ennyo n'omuyaga ku lunaku olwokubiri ne basikulula ebintu. Basikuludde, gandi basikuludde. Era ku lunaku olwokusatu, wulira ekyaddako, ku lunaku olwokusatu ne basuula n'emikono gyabwe ebitwala ekyombo. Ne bakola batya? Ne basuula n'emikono gyabwe mu nnyanja ebitwala ekyombo. Simanyi oba gwe otegedde ki bwe bagambye nti ebitwala ekyombo. Main purpose y'ekyombo okugenda e Roma tekwali kutwala basibe. Ekyombo kya business. Ekyombo kyaliko ebyobugagga. Ekyombo kyali ku business trip. Simanyi wulira kyalina ebikitwala. Naye wulira Setaani kyasobola okukola, ne basuula n'emikono gyabwe ebitwaza ekyombo e Roma, whereby nga tebakyalina purpose ya kugenda. The purpose, ekigenda ky'olugendo kye baasuula. Simanyi oba wali obaddeko mu mbeera efaanana bwetyo, n'ekigendererwa tewakyali, naye nga ate okyalina okugenda. Kama yebazibu. Ekigendererwa nga tewakyakola ki? Nga tewakyali. Ebitwala ekyombo. Gwe oyinza okuba totegera bye njogera. Baali bakulongoosezaako ne bakusala olubuto ku mulundi ogusookedde ddala kukugyamu mwana, naye ng'ate n'omwana gwe basazeemu ate nga naye mufu. Kugamba ebitwala ekyombo ate nga nabyo bifudde. Kati noonoonya kye bakusalidde nakyo nekikubula. Eno ofunye olukindo naye n'omwana akusazizza naye mufu. Tomanyi pain eri awo. Eyo pain togirabanga. Naye ekyewunyisa kye kino nti bano ne babisuula na mikono gyabwe. Nobody helped them to do it. Wakati mu maziga ag'ekitalo goloza babisuulayo nga baseka. Sikyabawulira. Oloza babisuula baseka nga bazina nga bagamba tubisuule. Kubikwata wakati mu maziga, embeera ng'ekalubye, embeera ng'egaze, nga bamanyi nti kati we bituuse obulamu okuwona, bintu bye tusuula mu nnyanja. Ne babisuula. Ebintu eby'engeri ng'eyo mu bulamu buno bibaamu. Era oyinza n'okuba njogera bino byonna nga naawe olina pain efaanana bw'etyo. Naye ndi wano okwogera gy'oli nti Yesu asobola okubeerera essubi era ekyokudda mu linnya lya Yesu.
simanyi biki bye wasuula, simanyi biki byakuyita mu ngalo, simanyi biki byagenda ng'olaba. Waliwo ebintu ebigenda ng'olaba ne bagamba sayininga wano, no sayininga. Sayininga wano, bw'ota sayininga tukusiba. Sayininga wano, ennyumba sente za banka zikulemye okusasula. Sayininga wano, ennyumba egenze. Noyiwako omukono wakati mu maziga noga ndi egenze, ne basuula na mikono gyabwe ebitwala ekyombo. Tomanyi peyini eri awo ejito okugenda naye nga kigenza otunula. Pawulo gwe bataawuliriza ng'ali wali ku bbali asirise. Jukira ye talinaako mugugu, ayina njiri ate enjiri eri ku mutwe. Wanyi omanyi Katonda gamba nti mumbuulireko muwulire. Tayogera na bantu bakyalina maanyi abatabasobola. Katonda tayogera na balina maanyi abatabasobola, bw'ayogera tebawulira. Katonda ayagala bakooye era abazitoowereddwa. Ayagala bakoze enyi batera nnyo munyumira kasita kulaba ng'oli wampaka nnyingi aleka embeera n'ekuyitamu, kuba bw'emala okuyitamu bw'ayogera owulira. Yali muzeeyola mu kutegeera, leero teyazze tali wano, yayogera ekigambo ennaku ezo ne mwewuunya, era nentegeera nti abasajja ab'envi tebaggwamu magezi. Kubanga banna yagamba omuntu bw'agwa mu nnyanja nga mubadde mu lyato n'amala asirittuka bw'ati n'agwa mu nnyanja, mbutokolanga ensobi n'omupapira okwagala okumuggyayo. Ayinza mbu kusika n'akusuula nayo mu nnyanja ne mubeerayo bameka? Babiri. Namugamba mwana wange yola mukati okola otya? Oleka bulesa omuntu n'agenda n'agamba nti bwabbulukuka bw'ati kubanga bw'agwayo aba akyalina maanyi mangi nnyo, kati bw'atuuka eri bw'akomawo mukati bwadda ng'omukpa ng'addayo. Ne mugamba oba tomusse, n'agamba nti tafa kubanga agenda emirundi 3, ogw'ogusooka n'ogwokubiri, kati bw'omukpa mbw'agenda okudda ng'amaanyi gakoze gatya, n'olyoka omukwata. Naye mbu wano n'omupapira kano kagenda ogusooka kano adda akwata buli ekiramu ekiriwo, kati naye mwakukwatira n'akuyingiza ne mubeerayo babiri. Neŋŋamba oke, ekitegeeza abantu abamu beetaaga kuba kama yebazibwe. Abantu abamu kizibu nnyo okubayamba ng'akyalina amaanyi mangi, beetaaga kusooka kuba nakka. Ogenda omugandi kati kankutaasa taasi kagande waayi kati ntaasa. Ani ali eyagambeko ndi amiina. Pawulo bino byonna byaliwo nga basuula ebintu byabwe ng'abalaba. Kaakati ate wulira ne batakoma ku ekyo kyakusuulayo bintu. Omuyaga ne gugenda mu maaso ne gukuba eryato ne liyatika ne guyuzaayuza embaawo zonna nga tokyayinza kutegeera nti lyabadde lyato. Pawulo n'abantu bonna abaali ku lyato ne batuuka ku point nga bali ku kipapajjo kya lyato kwe bali kwe batudde nga tebakyavuga tebakyasalawo ntugende eno batugende eno, bali ku kipapajjo kwe bawonedde. Ne Pawulo byatuuka ekiseera ne bimutabula naga naye Mukama okyabirimu oba wabivuddemu? Kubanga bwe twabadde eri wayogeddeko nange naye sikkiriza mbuusabuusa oba ddala okyabirimu. Banne Katonda alina ekisa. Katonda alina ki? Nti gwe ne wobeerera nga gwe tokyabitegeera yaba akyabitegeera. Owulira nga kisusse mu maaso ge kiba tekinnasukka. Gwe n'owulira nga tokyalina kyakkola Katonda aba akyalina ekyokukola. Gwe n'owulira nga bisusse w'obitegeerera Katonda aba akyabitegeera. Ani ali agambeko ndi amiina? Wekisukkira w'obisobolera Katonda aba akyabisobola. Webituukira w'otakyasekera Katonda aba akyaseka. Ekyo nate kye mwewuunyaako. Ekyo
nga goli mu mbeera nga tokyaliko nakaseka. Mwana wange Katonda ng'akyaseka, ng'aseka. Kuba ye mu maaso ge tewabangayo mbeera emuyitiriddeko nti eno emuva pereminze emusukkiridde emwewunyisa ali awo yenna asamaaliride. Katonda tasamaala, bantu be basamaala. Nnyoko n'ekitaawo wangi be baweddemu amaanyi ku lw'obutafumbirwabo. Katonda gakyamulimu nnyo. Bo be basamadde kuba buli lwe bakutunuulira bati buli lw'obakyali ono agati mwana kati giweze emeka, kati mwana nga giweze emeka, kati saa 3:5 bannange omuntu abutonanga omwana ayingidde 3:5 omwana ayingidde 3:5 naye Mukama twakukola ki? Omwana tazaalidde ddala ku mwana. Nnyoko n'ekitaawo be balowooza batyo. Katonda tannaggwamu maanyi gakyamulinga wali we yatandikira. Ani ali eyagambe gondi amina? Gwe gw'owunga ng'oluddewo okuzimba noga naye Mukama kati nkyazimbye eze. Katonda ye ekyo kibuzo kyanukula, atunula butunuzi ati mu sitoowa ye n'akebera ku akawunti yo n'alaba by'ogenda okufuuka byonna naga nti biruddewo bulwi, naye kino kike na kino kike na kino kike na kino kike na kino kike. Naga no problem. Yawe n'agamba bugani no problem, it is just a matter of time. Agenda bifuna. Paulo ng'omuntu naye n'atuuka mu mbeera ng'awunzeemuko, bali ku kapapajjo n'abakafiiri. Embeera yali ekutaddeko ku kapapajjo n'abakafiiri wangi ne mwezuula nga mwena muli ng'ebiyoyo, mwena muli kuli noga naye Yesu wano ntuuseewo ntya? Abantu bano ngenda bakakasa ntya Yesu nti okyali nange ng'ate ffenna twesanze mu mbeera emu? Mwana wange kyandibanga ekyo kyennyini Katonda kye yabadde ayagala, akuteeke ku kapapajjo n'abakafiiri osobole okwogera nga bawulira. Gambako nti amiina. Kanfunzefunze ngenze ku lunyiriri 22 naye ndoza 21 ndwagala. Enjala bwe yali ennyingi ga nti eyo kiddemu n'amaanyi nti eyo. Awo Pawulo n'alyoka ayimirira wakati waabwe n'agamba abantu nti kyabagwanira abasajja okumpulira obutava mu Kuleete. Nabagambira mu Kuleete nti tuvaawa ne mugaana. Nakebera embeera y'obudde ne mmanya nti weather si nnungi, embeera y'obudde egenda kutabuka, waliwo ebizibu bigenda okubaawo ne mbalabula. Mwagaana, temwampulira olw'okuba nali musibe. Eggwanga lino lirimu abantu abagaana otuwulira nga twogedde ebintu nga bapimaapima embeera zaffe. Twogera ebintu nga byamagezi, olinaga nti oyo ani ayogera? Singa kalidinaali yakyogedde naaliwulidde. N'omuga nti okimanyi nga abasajja bana bambala obukootikooti nga tebalina magandula. Ennaku zino boogera ebigambo ebyamagezi ate nga byamaanyi nga bisinga n'ebyabakalidinaali wangi. Ebigambo Katonda byatuyisaamu nga twambadde engoye zitali nnyo recognized, nga tetulina misipi gino egy'amaanyi, nga tetulina maganduula, nga tetuliko na nkofiira mpanvu wangi, nga tetulina na miggo egyo egyewese, nga tetulina na koola mu bulago naye nga tulina koolo. Ebigambo by'amaanyi, ebigambo bikyusa obulamu bw'abantu. Tulina be tusongako engalo, abaali ababbi olwaliro nga balokole, nga babuulizi, nga ba business people bakola emirimu gyabwe. Tulina abaali b'amalaaya be tusongako engalo. Tulina abaali abasensitive walaji nga yali yabamalawo, abakyuse olw'ebigambo bye twogera. N'olwekyo bikola bitya? Bikyusa. Gambako nti amiina.
ab'omukulu w'eddiini gw'otendereza ennyo golooza nti alina ebyambalo bingi nnyo, essaawa eno nsobola okutwala wali mu malwa nenkulaga be yabatiza emyaka 2 agayise, nenkulaga emimwa bwe gisensebuse n'amatama bwe gazimbye walagi, naye ng'ate yababatiza. Babatizibwa eddiini naye tebakyuka. Nsobola okutwala mu kampu wali ey'abamalaaya nga buli gw'obuuza erinnya gwani, Jessica, eddiini yo Catholic, ate gwe Janet, eddiini yo Protestant, ate gwe nga bamalaaya beetunda bakasifa. Eddiini bazirina tezakyusa bulamu bwabwe. Waliwo amaanyi agasiŋŋaanibwa mu kkanisa eno gye bayita ey'abalokole, ey'ebiwempe, ey'abapentekooti. Gambako nti amiina. Amaanyi agakyusa nga buli gw'obuuza bw'akubulira history we, nga buli gw'obuuza bw'akubulira ebyafaayo bye, weewuunya. Wano waliwo abantu abalina gyenvudde omuzibu. Otegere kyenjogedde? Wano w'olaba tutudde tetuli mu kwonoona budde. This is a life transformation center. Waliwo abantu abalina gyenvudde omuzibu. Gamba nti amiina. Waliwo abantu nga batandika okwogera owunga. Wano w'olaba tuli nze bulijjo nkigamba poliisi oba ejja etuule wano tandika okugiraga. Wano watuddewo ababbi b'emmoroka nga baavaako nve naye nga buli kakodi akabba mmoroka notaddayo girabako akalina. Gwe omulaba atudde wano n'omuyita Fala, atuddewo lwa Yesu. Gambako nti amiina. Yesu yekka yamutuuzizaawo n'agamba bugambi kambiveeko kubanga nakoze ntya, nalokose naye poliisi yannemwa, nga naye akimanyi nti poliisi yali yakola etya, yamulemwa. Yesu yekka ye yamusobola. Gambako nti amiina. Watuddewo abantu wano nga yali malaaya oli siniya talemwa musajja. Ye ndyerabira omwana omuwala Naalongo ayatugambira wali naga nti nze nayenda, ne tumugamba okakasana ga ndi nze nga nnemu omusajja nga yazza atya. Nze nayina nze gwolaba nze nayina amaaso nga bagayita come to bed, nga bwe nkutunuulira bwenti otegera butegezi kye ŋŋamba. Ne ŋŋamba amaaso bagayita batya nti come to bed. Oyo naye ng'alokosa ali awo. Ye bw'alaba omusajja ne bw'oba watambudde naye nga gwe mukazi we, omusajja adangalala n'awungamu katono bw'ati. N'ogamba baawo kiki ekikubye? Naga atugende eka kale tugende. Balo okomyawo mukomye ng'amutunuulidde gw'omuzza ebirowoozo naye nga ye awunze. Oyo naye alokosa ali muki? Gamba nti mu kyaki. Ozanyisa ekkanisa bye zitereka, ekkanisa eno eya Yesu eterese abantu. Ekyusa, gamba nti ekyusa. Yesu mukubire nga lobanga okyazirina. Hallelujah. Transformation Center. Bobo yagala erinnya eppeeri abalokole. This is the most effective in the entire society. The most effective transformation center. Obulamu bw'abantu gye bukyukira. Osingananga abatayambalanga nga bambala. Abatasibanga mataayi bagayigira mu kanisa z'abalokole. Ogenda okuddamu mulaba gwe mwajja wali ng'atunulanga omuyaayi ng'asibye ettaayi. Oli wulira Jabu kakati anyoola byuma. Alina ne studio eyiye kakati. Y'omu ku bannannyini studio ez'omulembe mu Kampala. Twamujja wali ng'ali mu lugabire wali mu kakajjo. Tamanyiddiro yasembayo kunaaba bigere, tamanyiddiro yasembayo kusanya mannyo, tamanyiddiro yasembayo kwambala. Ayambadde saati yali ya bbulu nga ya azalo naye nga tekyalinga azalo, ng'atambulanga bw'ayagala atunulanga bw'ayagala. Kati wuulise bonna manya semaka, ayina n'amaka, ayina famire, ayina abaana, ayina studio, chief technician, kati yinginiya mulamba. Gamba neighbor ndi Yesu akyusa. Nakulagani nendekani obudde bunanzigwako. Naye wulira Paulo n'abaganda mwali badde mwampulira bwe nabagambire Kurete ebigambo eby'amagezi, kubanga singa temwafa ku nyambala yange wangi, singa temwafa ku status yange ti ndi musibe, ne muwulira bye nayogera
byali badde byabataasa. Njagala okukubiriza abakulembeze abakulembera eggwanga lino bawulirize abasumba b'abalokole bye boogera, bawulire bye twogera. Ebigambo ebimu bye twogera bitaasa eggwanga lino ate biyamba eggwanga lino. Kati olwaleero we twogerera buli mukulembeze gw'osanga akubuuza mukozewo ki ku nguzi abasumba, enguzi ng'etutta. N'omubuuza nti kwaba abagirya mulina gwe mwatwebuuzaako nga mugenda omuwa omulimu? Tulina gwe twawa recommendation letter nti oyo mumuwe? Abantu bamwe mbawandiikira eyo era ne babbira eyo, bimala kwonooneka ne mutukyukira. Enguzi tebagirira mu church, bagirira eri mu gavumenti. Bwe mba mwagala ekyuke mutu involving mubitugattemu. Buli gwe mugenda okuwa omulimu mumugambe osabira wa? Gende wa pasita gy'osabira asooka akuwa ebbaluwa ojje wano tukuwa omulimu, ate ebbaluwa ng'ebeera renewable. N'olwekyo bwe njikuwa n'ogenda ne bakuwa omulimu n'otadda nange nkulinda ng'ononya endala renewable, nange ndyoke monitoringa omuntu mugambe naye gwe baakakuwa omulimu wakayita emyezi 6 pulado wagijjeewa mu myezi 6 bakuwa sene mmeka? Kuba nazimanyako nga bakuwa omulimu bakuwa $1,000,000 emmotoka mu myezi 6 eya $45,000 waginyumi mpaka obujulizi mpulire, mpaka obujulizi. Wakakola emyezi 6 ezo zandibadde $1,600,000 ate mulukuvuzi ya 6 sindi wazijiwa gundi. Soko ojje mu office tulabe tobanga oli mukunyononekako nga saategedde. Naye bali abasajja be mutuvunaana. We are not anywhere in the picture. Tetuli part of the process. Emufunyisa omulimo, emubeezaawo, oba mukyachaze oba tazze, he doesn't care. Afaayo ki? In fact olunaku lwazze mu church ajjanga ayagala ntebe nnene nnyo ate ennungi ennyo, ajja aleezebwa nti olubuto. Ekyaki yonna nendandika omumusinza ng'esinza musinze esinza musinze n'alyoka atoola kuza kyoga munagani mbawaddeko $2,000,000 nemukuba enduulu n'engalo. Kati oyo omunvunaana otya? Simuyinako control. Ayina n'eddembe ly'obutajja mu kyaki okumala emyaka 6 nga tazze. Oyo si waffe, oyo wuwo gwa yamuwandiika. Era bw'oba oyagala mufuneko control kyusa system mwobaweera emirimu obagambe ddayo gy'osabira, oba washeeka genda imaamu akuweeyo ku kabaluwa, genda faaza nga sinakuwa mulimu akuweeyo ku kabaluwa. Awo nno n'omanya nti church eri directly involved era esobola okulwanyisa enguzi kubanga ogibigaseemu mweri mu system. Naye oli ayagiridde dda gwe saategerera na mulimu gye yagujja ayina n'eddembe ly'okujja oba obutajja. How am I going to deal with such a fellow? Oyo ngenda mugamba ki? Amaanyi nagajjeewa muyitawa onogenda omugamba kagandi ebyo nga bw'otandisa okubuuza ebyo nga bw'otandisa okubuuza ebya hama gye nvuga kati mu kyaki sikyadda ngenze ng'agenda ate talina lwasuubira kudda kuba talina kyanneetaagako, tewali kyemuwa ekiyamba omulimu gwe okubeerawo. Kama yebaziwe. Amina. Kati ago nga leesenga magezi erinnya lya Mukama lyebaziwe. Amina. Kamalirise bwe nti Olwabirimu awo enjala bwe yali ennyingi Pawulo n'alyoka ayimirira wakati waabwe n'abagamba nti kyabagwanira abasajja okumpulira obutava mu Kuleete, obutalaba kwonoonekerwa kuno kwonna n'okufiirwa kwe mufiiriddwa. Olwabirimu 2. Era kaakano mbabuulirira okuguma omwoyo, kubanga tewaabe mu mmwe anaafiirwa obulamu n'akatono wabula ekyombo. Kubanga gamba nti Olwabirimu 3. Kubanga wendi wayimiriddewo ekiro kino malayika wa Katonda nze owuwe gwempeereza ng'agamba ntotya Pawulo,
kikugwanidde okuyimirira ewali Kayisaali, era laba Katonda akuwadde bano bonna abagenda naawe. Kale mugume omwoyo abasajja, kubanga nze nzikiriza Katonda nga kiribanga bwe yakiŋŋambye. Bassebo ne bannyabo, ntandise okubuulira ate nga mmaliriza. Pawulo omusibe finally ayogera. Giro ayogera enjala nga nyingi. Wali abantu abo tasobola kwogera nabo okutusanga enjala nyingi. Era ne Katonda akimanyiiko, kyovola bagamba abantu basiibeko. Obaddewo? Olwabiri mu ebbiri lugambye lutya? Lwogedde lutya olwabiri mu ebbiri? Olulo lugambye lutya? Abiri mu bbiri agambye atya? Abiri mu emu agambye atya? Enjala bwe yakola erya? Wali abantu abo tasobola kwogera nabo ne bategeera okutusanga waliwo enjala ebaluma. Kyobola ndi abantu amu okwogera nabo Katonda asooka bagamba funayo ennaku osiibeko. Bwe naayogera n'owulira. Pawulo n'ayimirira enjala ng'ebacapa n'ebye balya biweddewo. Nalyoka bagandi kyabagwanira okumpulira. Mbalaba embeera mwenna mwe muli mutidde. Embeera nga tekyayawula. Omusirikale yaliwa, omuvuzi w'ekyombo yaliwa, nga bonna beetabudde. Abasirikale abakuuma nga nabo bebakuuma baabivuddeko. Gwe ate ani gw'okuuma nga nawe weekutte kapapajjo kaali ato naawe onoonya kuwonya bulamu. Okuumaani buli muntu nga yasigadde ku bwa Katonda. Pawulo n'ayimirira. Kankubuulire, waliwo abantu amu Katonda bayagala okwogera nabo nga ne byonna bye bayitamu wadde nga naawe obiyitamu, naye nga ye Katonda alina ekigendererwa nti mweyo embeera yaabwe mwe bali mwogenda okuyimirira oyogere bawulire. Lwaki? Kubanga newankubadde oli musibe, kyeŋŋamba embeera mwe bali ng'eringa mwoli wangi, naye mundaayo waliwo amaanyi g'olina agatasibwa. Mundaayo waliyo amaanyi agatakola gatya? Abaasiba Pawulo baasiba mubiri, abamwambaza ekyambalo ekyabasibe bakyambaza mubiri. Mu mwoyo Pawulo teyali musibe, nga bw'agoba dayimoni ziwulira, bw'asabira abalwadde bawona, bw'abuulira balokoka. Lwaki? Waliwo amaanyi g'otasobola kusiba. Era wuuno wadde musibe yali muguma emyoyo, agamuguma omwoyo, temutya. Wulira Katonda kye yamugattirako, yamugambye abantu mbakugabudde. Abamuweereddewa gamba ndi mu nnyanja wakati. Bali luddawa, batuddewa gandi ku kapapajjo, abamusizeemu. Amugendi bonna mbakugabudde, okuva ku asikaali mpaka ku mugoba w'ekyombo babo mbakugabudde. Bakole kyoyagala, buli kyoyogera bagenda kiwulira. Katonda bw'aba ali mu kintu ng'alina kyapanga, asobola okuganya ekintu kyonna nekibeerawo. Okwatika kw'ekyombo kuno Katonda yakuganya. Kituufu nti n'okukwatibwa kwa Pawulo Katonda yali up to something, nga waliwo kyagoba. Baamukwata ne bamusiba, ekkooti ez'Ebuyudaaya ne ziremwa, n'ajulira ekkooti nga zaawa z'e Roma. Naye nga ne Roma gy'alaga agenda kubuulira njiri mu maaso ga Emperor Kayisaali Agusito. Wakati mugenda Katonda n'apanga kama naganda naye nga tonagenda wa Kayisaali. Bo bano baakula batya? Tubakubemu omuyaga, tubakubemu ki? Waliwo Katonda lwakuba omuyaga ayinza okuguyisa mu kika kyewammwe, ayinza okuguyisa mu nnyumba yewammwe, guyinza okujja gy'okolera, naye nga Mukama yaguganyiza ng'akimanyi eyo yokka ye language gye bagenda okuwulira. Kati kitwala kubikkulira gwe ng'olimu eyo embeera okutegeera lwaki kize. Bwe baba bakaaba notakaabira wamu nabo, bwe baba woloma notawoloma namu nabo. Kirungi nnyo okubeera mu mbeera nga gw'otegeera lwaki yaze. Waliwo embeera ezimu Katonda zaganya zibeerewo ng'anoonya kweraga, anoonya kwegulumiza, anoonya kweyanjula eri abantu. Naye ekibuuzo kyange kyensembyayo nakyo, olina obusobozi obumanya nti kirabika wano Mukama alina kyaliko,
kirabika Mukama alina kyapanga. Buyinza n'okuba bufumbo bwo, eyinza n'okuba marriage yo wakati mu bufumbo. Omwami wamugamba dde okulokoka n'agaana okulokoka. Mukama n'agamba kati eryato ewiiki eno lye ŋŋenda okwasa. Eryato ne lyatika ne mutula kapapajjo. Olina obusobozi obutegeera ng'otudde kapapajjo n'ebalo nti kirabika Mukama alina kyagamba kankimugambire wano kaakati ye mwami olokoka ddi. Anti ajja yeekaabya mami kyetuguddeko tetukitegeera. Kyetuguddeko kitegeera bampadde suspension bangobye. Nebbaluwa yino bangobye abasajja bagambye feddayo naye gwe engeri gy'oli mulokole saba. Ng'omugati kati fukamira tujja kusaba babiri kankusiige n'amafuta. Wangi kati nfunye time okusiiga amafuta fukamira tusabe. Olina obusobozi obutegeera ne bw'obanga naawe mu kyombo obaddemu ne kiyatika. Olina obusobozi gwe obutegeera nti gwe toli musibe ng'omusibe oyo. Ne bwe wesiŋŋana mu ddwaliro olina obusobozi obutegeera nti ng'oli muwaadi mu ddwaliro toli mulwadde ng'abalwadde abo abakulinaanye. Gwe engeri gy'oli mwana wa Katonda gy'oli mulokole kirabika Katonda akuleesaawo ng'olabika oli ku minsoni. Olina obusobozi obutegeera. Lwaki njagala otegeera ekyo? Kubanga nkimanyiiko nti amaanyi agakolera mu ggwe tegasibwa. Amaanyi agakolera mu ggwe tegalwala. Omubiri gwo ne bwe gulwala go tegalwala. Era bw'ogolola bw'oti omukono wadde ng'oliko ekitanda oliko n'eccupa n'ozuula amaanyi agakolera mu ggwe n'ogajjukira n'ofuna okubikkulirwa okwo oli wadde mbogamba omulwadde akulinaanye tisembeza wano omutwe. Sembeza omutwe nkusabire. Eddwaliro ne lyewunya ndoga ndi waayo omulwadde asabira abalwadde nti ye kubanga munze mulimu amaanyi agatalwala. Gamba nti amina